1977 gwe mwaka Uganda lwe yasooka okugula ennyonyi zaayo wansi wa Uganda Airlines mu biseera bya Idi Amin Dada. Oluvanyuma lw'emyaka nga tekola bulungi, mu mwaka gwa 2001 kampuni ya Uganda Airlines yagwa eri ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe kimaze ebbanga ng'ennyonyi z'amawanga amalala ze zikajjaalirako. Kati oluvanyuma lw'emyaka 17 kyaddaaki Uganda ezzeemu okufuna ennyonyi zaayo era nga leero lwezanjuddwa eri eggwanga ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ku ssaawa 3:4 ez'okumakya. Wadde nga abasinga babadde bazeesunze okuziraba nga zeebongera mu bwengula, zigenze okulabikako nga zaagudde dda. Bino bibadde ku kisaawe ky'ennyonyi ekikadde. Ng'akalombolombo k'okwaniriza ennyonyi empya ku kisaawe zifuuyiddwa amazzi. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne mukyala we Janet Museveni be basoose okulinnya mu nnyonyi eno. Museveni ategeezezza ng'ebya Uganda Airlines enkadde bwe bisaanye okwerabirwa era nga bakukola ekisoboka okulaba nga kampuni y'ennyonyi eno empya tegwa nga bwe gwali ku yasooka. All Uganda Airlines was buried because it died. But when old people die, new ones are born. So this is the new baby. Wadde nga musanyufu ekya Uganda Airlines okuddamu okufuna ennyonyi zaayo, Museveni kyasinga okwagala kwe kubanga East Africa erina kampuni y'ennyonyi emu okwongera amaanyi mu kwegatta. Me, I am still dreaming of the East African Airways. Because the chairman of the board here, Dasatra, was talking of the cutthroat competition. Why do you compete? Why don't we work? These airlines, why don't they amalgamate their operations? Ono kati alina essuubi nti ebyobulambuzi n'obusuubuzi mu Uganda byakwongera okuyitimuka kubanga kampuni y'ennyonyi eno yakugereka ebisale ebisoboka eri abanaazitambuliramu. I found that Ugandans were spending $400 million a year in travel. That's what I was told. Now, by starting an airline, we are going to reduce on the foreign exchange expenditure. Ugandans will be spending money, but spending it in our airline. Abamu ku bavuzi b'ennyonyi zino basanyufu nti baakufuna emirimu mu ggwanga oluvanyuma lw'akabanga nga bakolera emitala w'amayanja. Previously, before this, ffenna tubadde bweru nga tetulina mirimu wano. Nga bw'olaba nze ndi Kata. I'm the only Ugandan. Kata has almost 3,800 pilots, but I'm the only Ugandan. So definitely you can see it's not easy. It's not easy, especially for us to have nothing back home. Abakulu Minisitule by'entambula n'abakungu ba gavumenti abalala balina essuubi nti Uganda Airlines yakwongera okutumbula ebyenfuna by'eggwanga wabula bannayuganda basaanye okubeera abagumiikiriza kubanga si yakutandikira okukola magoba. Muzitambulireko zikole sente zikole amagoba tugule endala ekitongole kigejje. Like any business, revenue must exceed the costs. Now you have to be able to survive the challenges that most airlines in African countries have faced, is to run a low-cost, low-budget airline. Ennyonyi eno etikka abasaabaze 7,600 ng'era basoose okugituulamu tebaleseeyo okulaga ssanyu. Come out. Let's come out so fast. Can't bring your hands up, so I'm going to Kampala. Come out. Okay, you can sleep. You can go. Uganda
yeegase ku mawanga amalala agatuliraanye agalina ennyonyi nga Tanzania, Rwanda ne Kenya. Bonbadiya CRJ 9 z'ennyonyi ez'ekika kino ezisookedde ddala ku ssemazinga omuddugavu Africa era nga zizze wano mu Uganda. Wabula tutegeezeddwa nti maaso awo Uganda ejja kubanga egulayo endala eza Airbus. Zino zijja kubanga zo zisobola okugenda eŋŋendo empanvu. Zino zigenda kubanga okusingira ddala zikola wano ku miriraano. Gamba nga mu East Africa saako n'amawanga agaliraanyeewo. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.